Simuli abyogera nti abituukiriza ebiseera ebisinga abamu batugamba tukyuse mu mbeera zaffe naye nga bo tebasobola kukyusa mbeera zaabwe. A presenter wa TV ne radio agobeddwa mu makage era nga n'ensonga emugobezza agenda kubangikuwa. Thank you so much for subscribing on Viki Exclusive era nyongera okusaba gwatanda bakutwegattako abambi subscribing obere part of our family and give this video a like. We are powered by Biva Organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road ayitayo Kogwe atawanzibwa endwadde ezenjawulo bajja kubanga bakujjanjaba nga bakozesa eddagala eryaffe erya wano litusobola okuyita eddagala erya habo oba ery'obutonde. Kale n'olwekyo bakugamba nti genda bajja kuvumula endwadde zonna ezikusumbuwa okoyo okuzungana n'abasawo. Biva Organic basangibwa ku Access Building Lubaga Road awo so nga ate Hajati Kaloddo akugamba musomi wadduwa gwatawanzibwa endwadde ebizibu ebyenjawulo akugamba gendayo awe wakisobo kube ku namba ye gyogenda okubeera ng'olaba mu kabox aka black ojja kuba ofuna solution ku bizibu ebiremedde mbulamu bwo oba oliawo. Omukyala presenter amanyiddwa nga Sophie Tebi era ng'ono mukukutivu nnyo ku programu emu ku CBS eyaffe emanduso asinga kukola nnyo ku manduso era ng'akola n'omwami Mbazira Tone amunnange we twogerera ebintu oba obufumbo bulabika busasisa olunaku olwaleero. Jjukira nti omukyala ono abasinga ku mmwe mwamumanya nnyo olwa motivation speeches ndowooza motivation speech azeezo ezimuyamba like okubuulirira abantu ne bakyusaamu ndowooza mu ebyo bye bakola especially ali nnyo mu mukwano. So Sophie Tebi agobeddwa mu makage actually seka kasoba makago ba makaga musajja naye ng'okusinziira katambi akali kuyitinga nakalaga nti omwami amugobye naye ng'omukyalo nno Sophie abadde agezaako okubeera nga ayeebalama nnyo kamera. Ngenda kuba nkuwa aka video kano oba bu video buno buli bubiri owulirize ebigambo ebibulimu agwe kennyini okirabe nti oluusi omusumba akugamba awaayo ekimu eky'ekkumi naye ate omusumba n'atatoola kuwaayo kimu kya kkumi oluusi bagamba kola nga bwe ŋŋambye so tokola nga bwe nkola. Oluusi nyinza okugamba nga gwe osobola okukyusa okubeera example ennungi gye ndi ng'ate nze siri example nnungi gy'oli mu bikolwa wabula ng'ate embigambo nze nkyasinza okubeera nga nkumotivatinga right. So Kadama wena nga oyagala okweyunga mu WhatsApp group yaffe bambi nkugamba omukisa weeguli jangu joininge ng'okozesa WhatsApp number ejolaba ya Airtel sembya 85 mu kabox aka black ojja kubeera nga onterako message ng'ongamba yagala kubeera mu WhatsApp group yaffe nze nja kuweereza link obeere ng'ojoininge era link eyo gisharinge n'emikwano gyoyagala gijoininge naye bakadama bokka kobese kadama tekikola kobeere ng'oli Uganda ng'oli mukyalo oba musajja atekikola. Kale kankuwe video z'omukyalo no Sophie Tebi omanye ebifudde ate side zeeyo ebagamba mbulire ebifu embuga n'esigadde olugero lw'Abaganda olwo lumbuzaabuza n'enja dunoonyereza kuwaba walumanya nyambe agafa embuga ng'omutuuze oba akiika oba weerutyo weerugenda simanyi naye katubuwulirize obubaka bw'omukyalo no Sophie Tebi naye nga teweerabira kuwa video eno like n'okusubscribinga oba tunasubscribinga ng'oli mupya ku YouTube channel eno. Thank you so much. Katubiwulire. Tulekerawo okufuula bannaffe abatwagala oba abaagala ku bantu betwayagala nti bo tebategeera. Stop making other people that they are stupid for dating your ex. If they are stupid, then who are you? Golowooza oli ki? I think this is a time for you to heal and stop being bitter about your ex. Ke kaseera wone omutima gwo gukuluma. Ogunugunugu gwolina oku ex wo gukuveeko bannoobaleke. The girl or the boy you were dating is also someone's ex. Naye akulumba akuvume. Omukazi gwolina naye alina ba ex be. Omukyala gwolina naye alina ba ex bo. Negwe lwaki owalampa ex wo olw'okuba yakulekawo? Bakulu tukule tuwone emitima obulamu butunyumire. Bannange munno okukwagala gwali musango olemwa amaati byo n'abawala abalungi bakola naye baako n'akantu mu nsawo yabaako n'ebyabwe ng'omuntu unaba bakedde ku masha n'agamba
get out of my house, get out of my car, ng'olina bw'osobola okutandikira. Tobeeraawo because sawa zino mulimu n'abakyala nga muli eyo gye muli nga you can't move on because you don't know where to start from ow'okutandikira tomanya kubanga mwagaana okukola temwagala kukola olw'okuba muli balungi bannalulungi baakuno. That thing must come to one end. Mulekeraawo okwagala ebintu bye mutasobola. Stop liking the kind of life you can't afford yourself. Oli mulungi n'abalungi bakola. Tubalaba abaana balungi wano ku Masengere wali abaana abalungi abatunula ng'omuzira. Bakola.